Akaseera ka kazigizigi ey'omubaka Muyonjo Hussein abangi gwe mumanyi nga Swengere. Bannayuganda basebo ne bannyabo mwenna balaba vidiyo eno nga bw'ogisharinga sooka okwate emikono ogiwanike mu bbanga wanjagira omutonzi okuba nga ateeka Hussein Swengere mu mikono gya Katonda muwongeyo. Bannayuganda naddala bannakibiina ekya National Unity Platform ne bannayuganda at large naddala bannayuganda abawangalira mu bitundu ebya Jinja North Constituency ngeno gyakiikirira ng'omubaka wa Parliament musabire omubaka wammwe. Now vidiyo eno y'olunaku lwaleero bwe kawanvuwa mu nsonyiwa naye kawulirize kawa obudde ate katambuze okwongereyo. Vidiyo eno ngenda kujoogerako nga munnamawulire ategeera kyakola ate era ngenda kujoogerako ng'omuwagizi wa National Unity Platform. Kano kankaddemu vidiyo ya leero nyimiridde wano oba ntudde wano nga munnamawulire ate era nga omuwagizi w'ekibiina ekya National Unity Platform. Swengere ono Muyonjo Hussein sofa mu kaseera kano be bamu ku babaka ba NUP abaganze ennyo okwetolla Uganda yonna at large ensi yonna ng'obuuse ne constituency ye y'omu ku bantu in fact yakulembedde yakutte n'omumuli mu babaka ba NUP bonna beeyina mu Parliament b'omanyi oba be mwalonda. Swengere mu kaseera kano ye mubaka akyasinze ettutumu oba obuganzi eri baakulembera mu constituency y'Ejinja North kwoteeka n'okwetoola olyawo Uganda yonna. Kakati ekigenda mu maaso ejjinja eyo mu North Constituency, Swengere mwawulaba ennaku ezaavaako awo yagula emmotoka twogere ku y'amazzi gye yagabira ekyalo oba eyo gy'aseneramu amazzi n'agabira ekyalo ky'Ejjinja. Bassebo ne bannyabo olunaku lw'ejjo Swengere yavuddemu amaziga n'atulika n'akaaba bwe yabadde ku mukutu gwa rediyo ogumu n'ategeeza nti kyannaku nnyo okubanga bannayuganda naddala bannabyabufuzi abali mu bbendobendi ery'Ejjinja beesomye bali kubanga bamutyabira akabasa, beesomye okubanga bamulemesa okubanga abeerawo. Swengere yatubikkulidde ekyama n'atutegeeza nti yaggwa mu lukwe oba waliwo olukwe olunene olw'okubanga bannabyabufuzi ab'omu Jjinja bagenda mu maaso n'okukwata obutwa babuteeke mu mmotoka eyo gye yagula etambula egaba amazzi mu constituency ye eya Jjinja North Division. Yes, agamba nti okuva we yafuna amawulire ago n'emmotoka eyo yagijjawo yaleesula era kati ekuumibwa butiribiri ere abakumi ba Kyabazinga owa Busoga. Naye kyagenda okubawo ekityo ng'amaze okufuna amawulire nti waliwo enteekateeka ne pulaani ennene ey'okukwata obutwa babuyiwe mu mazzi gagenda agabira abantu oluvannyuma bamwekwase oba bamukwate bamusibe oluvannyuma lw'abantu okunywa amazzi aganaabamu obutwa abanaafa basobola okufa n'abanaagenda mu malwaliro omusango guddire Muyonjo Hussein. Era yatulise n'akaaba n'agamba yeewuunya ensi. Waliwo ne bannayuganda abandi baawulira bagamba nti Muyonjo Hussein yasaladde eddiiro ali mu NRM nga bagamba ensimbi azijjawa yayogeddewo nnyaawo. Nja kujja mu vidiyo ey'okubiri nkuwa ebigambo bye. Now nga munnamawulire mu vidiyo eno njagadde tuddeyo emabega tusike ebigere tutunulire enteekateeka ya NUP oba ababaka ba NUP mu kaseera kano abali mu Parliament. Tutandikire mu kaseera kali we baasabiranga kaadi. Kkiriza gaana ngenda kuwa sofa we twajjira mu kugaba kaadi ababaka oba abo ababaka abaali ab'amaanyi ng'amaanyi gaali mangi mu constituency mwe baava ne Uganda at large. Then nkuwone mu kaseera kano abaliwo ate ab'amaanyi naye nga ku mulundi guli bwe bagabira kaadi bwe babalonera nga tebali nnyo bankizo oba b'amaanyi nnyo naye ate nga mu kaseera kano b'amaanyi. Ate era nkuwe n'abo abaali ab'amaanyi nga mu kaseera kano amaanyi gaabwe geevedde. Wano ngenze kusitandinga nga munnamawulire wuliriza bulungi. Kkiriza gaana nga twolekera akalulu aka 2026 okutandikira eri mu kaadi mu NUP munda mwalimu abantu bo nga baganzi bo nga baagalwa nga oli n'obasiwa constituency ye ng'agamba akasajja ako omusajja oyo nze mwagala amazima nga yalina amaanyi. Kyekite kye kisooka.
then ngenda kuwa ne mukasera kano oyo omuntu yalina amaanyi katali agwawa amaanyi ge genkana ki okusookera ddala kansooke kuba babaka abaali abaganzi nga tebannagaba kaadi ya NUP oba akaseera we baagigabira mpaka we twabalondera. Ngenda kusooka n'omusajja amanyiddwa nga Yusufu Junior Kiruluuta Nkerettanyi. Yusufu Junior Nkerettanyi be bamu ku babaka ba NUP abaali ab'amaanyi abaalina enkizo abaali abaganzi nga tebakoma mu constituency ye eya Bukoto East nedda bannayuganda at large ne constituencies endala baali bamwagala nga muganzi. Then omubaka eyaddakaawo yali omuganzi ng'ovudde ku Yusufu Kiruluuta waliwo omubaka amanyiddwa nga Odori John Ojje, ono nga mubaka owa Kagoma North constituency. Yes, constituency. Odori John ono njukirako olunaku olumu twali tuli mu campaign eyo mu campaign eyo mu Jjinja. Odori John yali si constituency ye yali atudde ne audience y'abantu batandika okuyimba Ojje. Omusajja oyo yali w'amaanyi mu biseera we baagabira kaadi era ne kaadi ye yaliko vaawo mpitewo mujjukira izemu kaadi ezasembayo okuba nga zigabirwa. Yalina amaanyi mu constituency ye ne Uganda yonna okwetoola wamu. Abo abantu babiri basikankuwe n'owokusatu kwaliko ne Maseruka Robert omubaka owa Mukono North. Is it North? Maseruka Robert ye Mukono South naye yali w'amaanyi mu kaseera wali obaagabira kaadi. Wabula bugenze okutuuka olunaku olwaleero amazima kkirizagana obanga ogoberera ensonga abasatu bano bonna benjogedde amaanyi ge baalina mu kaseera kali nga bagaba kaadi we twabalondera amazima geevedde. Genda ku Kiruluuta Junior walina obuganzi obwali obw'amaanyi obwali obungi amazima bwakendeera. Simanyi obuzibu buliwa osanidde okuddamu okwekubamu ttooki kubanga oba oli awo obuganzi bwali olina bali bukusobozesa n'olunaku olumu okukya ng'ozze ku ntebe y'eggwanga ennene nga bannayuganda bakukkiririzaamu bugenze bweveera eyo ttooki ngikulekedde. Ne Maseruka Robert bwe kyali ne Odori John naye yali muganzi wabula mu kaseera kano abantu abo abasatu Maseruka, Odori John ne Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi amaanyi gaabwe geesalamu. Sigambye baagoba baanafuwa nedda ne geesalamu okusinziira ku lengi kwe gaali. Kakati tugende mu kaseera kano ababaka abasinze okuba n'ettutumu munda mu NUP nga baamaanyi mu constituency zaabwe n'emitima gya banna NUP okwetolola ensi yonna nga kwebali. Okusookera ddala ngenda kuwa Muyonjo Hussein ng'ono abangi gwe mmanyi nga Swengere, ono mubaka wa Jinja North Division. Essaawa zino ye mubaka akyasinze okuba ng'ayagalwa kkirizagaana. Oyo omu Muyonjo Hussein Swengere muganzi nnyo ekitaaliwo ate mu kaseera kali we baagabira kaadi. Muganzi nzijukidde Muyonjo Hussein ono bwe twali mu Jjinja nga tunoonya campaign ebbanga president yamala mu Jjinja, ono Muyonjo Hussein yalinga bodyguard abaali bagulira president ekkubo, so kyamwongera amaanyi n'obuganzi eri bannayuganda. So mu kaseera kano mu NUP yakutte omumuli gw'ababaka abasinga okuba ab'amaanyi mu constituency zaabwe n'eno wabweru bannayuganda bamukkirizaamu. Then omuntu ow'okubiri addakaawo alina amaanyi g'atalina wali mu kusooka era nga n'abannayuganda bali tebamumanyi, omusajja amanyiddwako nga ye Jamal Ayagalachi Mukuve, abangi manyi nga Mukuve. Jamal Ayagalachi Mukuve omwami ono sofa naye nno musoga abasoga nga mulidde empanga. Ono Jamal Mukuve Ayagalachi essaawa zino ye MP owa NUP owokubiri asinga obuganzi eri mu constituency ye ne bannayuganda at large ne bannakibiina ba NUP okutwaliza wamu. Jamal Mukuve naye muganzi ebitagambika kyokka nga mu kaseera kalako okugaba kaadi tebaalina maanyi wabula beerandiza oluvannyuma lw'okumala okufuna kaadi ne bafuuka ababaka aba constituency zaabwe. Kati amaanyi balina mangi gasoba ne mu constituency zaabwe ne geeyongerayo okwetoola Uganda yonna. Then nzikiriza nkomeko ono omubaka owookusatu ng'ono si mulala ye bamuyita Suleiman Kiwanuka. Kiwanuka ow'Ennakifuma Suleiman ow'Ennakifuma omwami oyo mu kaseera kano twogera naye watunzi mwagazi bamwagala ne mu kaseera kaliwo bagabira kadi mu constituency bali bamwagala ne kati Uganda yonna emwagala. Ono
musambi wa mupiira asambirako Express ne Toro FC naye muganzi mu kaseera kano. Amawulire mugawulidde bulungi. Yes, nti omubaka Swengere mweyongera okuba nga muteeka musaala birungi si birungi. Ate tubadde tukyali abaana ne bambalira Lydia Jasmine. Jjukira ono yeetegekera ekiivulu. Naye we yabadde ku press conference yayogedde bitakwatagana. Kakati bamwana. Kati wano we twatuuse mu Uganda. Tewakyali muyimbi atugamba mbu ye tali mu politics. Era Lydia Jasmine ebyo bye wagambye muze temundabangako mu bintuntu ebyo. Ebiki byoyita ebintuntu. Omuyimbi kati wano ne twatuuse olina okubuulira abantu oli wa sayidi ki. Bw'oba oli wa NRM kyogere. Bw'oba oli wa Nuupu kyogere. Oli ku ludda lw'abantu oba okitegeera. Otherwise ebivulu kati bigenda bafuukira bizibuzibu. Abaana baagalira ddala okumanya gwe bawagira ali ku sayidi ki. Kuba mwagala oba temwagala ne twatuuse. Kirabika ab'NRM bajja genda ngamba bivulu byawa NRM n'aba Nuupu bagenda ebivulu by'owa Nuupu. Bano abayimbi ababeera wano nga toyogeranga na ku biruma abantu. Abaana bagenda ku boycotting ebivulu byammwe paka. Kati Lydia Jasmine kyonna bange ekitamala. Nze nno sikuyinaako buzibu. Sikuyinaako buzibu naye maama. Abambalidde bagamba nti ajja kukoma kuvinka nti bo omulamwa bagumanyi bw'obanga toyimiridde na muntu wa wansi abanyigirizibwa totawaana. Nalabye ono omukyala ni gundi Lydia Jasmine ng'agamba simanyi ye tebamulabangako mu bintu byakwekalakaasa ebitategeerekeka. Lydia Jasmine, what do you mean by ebintu ebitategeerekeka? Ani akugambye nti abantu abagenda okujja bonna bonna bali bulungi tebalina bibaluma mu konsati yo? Ate lwakuba nti mwe bannayuganda mukyali galibu, lwakuba temunnamanya maanyi gammwe. Mwatadde puresha ku kakyala ke bayita vinka essaawa zino tetanava na mu depression. Bagenze ne babalimba mbu bajjuza abantu. I want to tell you the reality. Abantu baaganye okujja basombye basombe. Yawuliddemu bino babalimbalimba byakubye ebifaananyi baade bakuba mu maaso. Kalugogo eyo lugogo gy'olaba baataddewo obugundi ne bagifunzafunza. Ati omanye enkola zino ennaku zino okuswala atiisa oyonoona. Basooka kuba bifaananyi bino ebyabasoose mu maaso then ne bateekayo ku intaneti. Balina obuganda bwabwe obuvubuka. Obukubaakuba ebivulu bibasala ennaku zino. Ate n'ekirala mwe bannayuganda bano abantu abajja okubasaba omubabeererewo bo bababeererawo ddi. Kati enkuba yayonoonye emaali yammwe gye yatonye mu kibuga. Muyimbi kye yazze n'abadduukirirako kyaba naye yadde okubasaasira. Mwe abaana be Wakiseka basiba babayoola. Dino oli owuliddeko nga waliwo kale aboogererako. Mwe abantu ababeera mu zaakeedi obeeramu olunaku lulamba. Wali olabyeyo omuntu akwogererako nti bannanga abantu baffe bayita mu bugubi. Emisolo gino gye mubatikka no. Lwaki bano abantu babalowoozesa nti bo baba balina bye beetaaga deni balina okujja gye muli mmwe mulina okubayamba. Naye mmwe muba mulina bye muyitamu tebabalabawo. Owulidde? Muyige kye bayita okubeera n'emmizi. You lose nothing nga togenze mu show ya muntu gw'omanyi takuwagira. Kale ne oba toyagala ne oba oyagala nnyo weekake. Make yourself busy mu nnyumba yo. Yera olujja oyera ebiki obudde bugende weebake. Olaba oba olina ky'onaavaako. Abantu bano balina okumanya nti nammwe mulina amakulu. And it starts with you. Naddala mmwe nammwe abaana abatandise campaign buli abakolako obulumbaganyi mumukoleko obulumbaganyi. Ebyo ebyokwegonzagonza mbu mubeere n'omutima ogwagaliza. You have been supporting these people from day one. Olwaliwe batandise okulaba nti mubawagira. You made them who they are. Emmotoka zaabwe ezasooka mu bulamu baazigula nga sente baziggyemu mmwe. Waliwo yakuba show mu America n'ajjuza ekisaawe. Waliwo yakuba show mu London n'ajjuza ekisaawe. It all started from here. Naye ebbanga lye mubawagidde bo babaddiza ki?
bo tebakozesa nguudo zino ze mukozesa. Tebagenda mu maduuka ge gamuge mugendamu. Tebabera kujaamu oyo n'abakwata nabo. Tebafuna insecurity nga mwe gye mufuna. Tebalwaza. Lwaki bo balowooza nti mmwe muri migongo gyabwe bo bataddeko ensuniya zaabwe bali? Tewali kisinze kuboonoona mmwe bannayuganda nga kisa kingi. Ate ne bakibateekamu nga babalowoozesa nti bwe mutakikola muli babi. Ensi bw'etabanguka, eggwanga bwe litabanguka, mwenna mubeera affected. Njagala omuntu akunyigire ku lw'ensi yo. Lwaki bo balowooza nti muli babi olw'okuba temubawagidde? Awo wetuli ate onavudde mu mbeera n'atabukira Ministry of Education ebyagamba nti babagjeeko akajanja abaana nti mwabateekako compulsory subjects. Ate sseewakaka temuvuddeyo mulangiridde nti tebagenda kusoma holiday. Yesi musanyufu. Ministry of Education mugitaginge. Ministry of Education mwecheckinge wano waliwo ekitagatta. Mabega mwakagamba abaana baffe sciences ziri compulsory. Ate at the end of the day muli mugamba abaana mutebasoma luwummula. Njagala muveeyo mbuulira abazadde amazima nti omwana wa Uganda okusinziira abazadde baabwe empisi gye bayisibwamu ewaka balina psychological torture olw'ebyenfuna by'eggwanga. Embeera gye bayisibwamu enyigiriza n'abaana. Omuzadde bw'asala wakuumira omwana kusomera aleme kulaba bizibu bye biri waka. Nsonga kyeyo. Ekirala mukakasa nti ddala abaana bano basobola okuyita sciences to the fullest oba to the expectations ne bayita bulungi subjects ezo ze mwabateekako muziri compulsory. Olaba tetwasomeranga ku eyo pace naye ng'era bigaana. Olaba bagisomerako neera era ne bigaana. Kati omusuubira okumugamba nti omuwamu breathing space ey'empumuleze ennene. Let's leave alone okugamba nti wetubyogerako mwe muli opposition. Wetubyogerako abo opposition. Banange there are some issues nga zikwata ku buli munnansi so si ku buli kibiina. Nga zikwata ku buli munnansi abazadde mwe mulina okuvaayo okukayana kw'eno ensonga nti abaana baffe mbaleke basome nga bwe babadde basoma. Olaba babadde babigwa lulinga era basoma bwe batyo. Naye ate kati nga babaggyeko space emu ku by'okusoma. Eno Uganda ya competition omwana atasomye bulungi tagenda kuba bulungi muline eggwanga mpozi nga mukyusiza obukulembeze oba nga mukyusiza systems. Naye abazadde mwena muwanika zibendera muli basanyufu nnyo mu abaana baffe era babakooya iye. Whenever you sit at a comfort zone tosobola kutuuka ku kyoyagala. Kaobeere mu business, kobeere mu education, kobeere mu marketing, kobeere mu ki. Whenever you wish to be on a comfort zone tasobola kutuuka ku kyoyagala. Abazadde musuddeyo gwa naggamba nga mulaba buli ekyogera. The government has said this. Please watch out parents. Abaana mubaleke basomere ku pesi gye babadde basomerako eyo. Bemuwoza mbu ab'amasomero batupeeka ssente. Babapeeka ssente era mwe muzeekolera ate era mwe muzeewola ne mwewola zironi ne zibaleega naye lwa abaana bammwe. Essaawa eno omwana atannatuuka kwekolera omugamba otya nti ku bwongo bwe bayina. Essaawa eno obagamba otya nti nate tebasoma ennaku ezimu. Kale tuwuliriza nti omwana waba wadde asobola okufuna excuse eya Saturday ne Sunday. Naye ku masomero mumanyisa ne gavumenti eno eriko nti amasomero ge gayambye abaana bammwe obutava mu masomero school dropouts zakendera lwa nsonga eyo. Abaana babeera ku masomero ne tubakuumira eyo mu mpumula babeera bafuna mbuto. Ne bafuna embuto nga tebannaba kwetuuka ne tubayambako ng'abasomesa ne tukuuma abaana bammwe eno ku masomero. Naye mwoza batupeeka ssente mulemeddwa okunnyonnyola gavumenti ebituufu bye tuyamba abaana bammwe. Kajibe emisomo kusoma mu gigi simanye emisomo gya buli ddiini abaana bammwe ku masomero tubibatuusaako. Eyo laavu gye mwetaaga wakati bondi wakati w'omwana n'omuzadde. Yes nungi naye simu eno Uganda ina competition to the extent. Mujja kumaliriza ng'era mufunye baana bagenda Abu Dhabi, bagenda Buwalabu, bagenda Luda nga wano tebalinawo mirimu gyabwe. Kubanga bye basoma tebituukagana na mutindo guliwo. Mpozi nga mugamba nti nno mugenda kutuula ba revising curriculum. Ekendere omwana bamumakinga ebibuuzo nga tasobola na kutuuka eyo bintu. Olw'ensonga obudde bwali temubimala byonna kubiyita. By the way, parents, why don't you get serious? Why did you check this Ministry of Education? Bali mukuba wabye sawa eno naye with the time you will regret. You will face it rough and hot. That's it. Not just because we are opposers of the government, but we are really coming out to tell you what is the truth. According to what we see, we can become foretellers of other parents who cannot understand this. Please, parents, watch out and check yourselves. You should stand on your own legs and tell the government that our pupils are already lazy. They're already weak.
Their mindset should be set by the schools. So now you're just there quiet. They're closing schools. They're taking others to prison. You're just there quiet. Please, parents, watch out. Share my video, share my message to all people and parents of Uganda. Kubanga wekumide ku NCK TV tewerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking, usigadde buterevu kubanga tukomona byetova.